naye abayimbi ebintu by'abayimbi n'aba promoter byatandise jo Jasmine yakoze akamooti Ishaka I saw her yabanjiriza ku stage nalaba ne Spice Diana yabikolako ne Spice ne amoti yakasuka yali ku Ero Beach oba yali ku kuwa nina beach yaliko yabanjizaako sente naye agenza okulaba nga avuza amafuta ge promoter tamunyega obudde bugenda nduza yitaaga amafuta yabadde embalayo wakakoba boy je yasoose nalyoka agenda Ishaka ntegeera bulungi kakati ate promoter tamunyega tenga promoter yamulanga kati kyasimanyi waki promoter bado tutokubira muyimbi n'omugamba nti kireka kiganyeemu ko kasana kuwa deposit just excuse me make me understand this ba service provider abasinga ennaku zino tebakyagala kukola bintu ebyo sayimo olw'ensonga tugeze okola makeup okoze ku mugole olunaku luno luba overwhelming tasobodde kukola ki kumusasula nakugamba agenda kuweereza ssente mwezi gumu ebiri tazireese ba promoter bano be bantu abakyasinze okwogerera abayimbi nga we batayimba nti tubayita n'omuwa business n'atajja omuyimbi najja n'agamba kale 50% deposit nze kujja kuyimba 50% eno mu ndagaano kibaawo nti nina zifuna nga sinalinya ku stage zandibadde kakati ekisinga obinti of course endongo yinza okubanga ekuttemu but communicate with that person oba ontegeera kubanga ate promoter yaba afiira kubanga yaba yakuwadda deposit we naye ate ekizibu nti yemuyimbi okujja tomonyeze kakati yagenza mazanya kangende ku stage soko mumpe DJ wana abantu bange muri mutyawe kaso lo mbabulire kiriwo nzeze kuyomba. Can you imagine I'm there waiting to perform all this while don't bagala kunsasula kujja bayimbira? Yeah, I came already, I'm there waiting to perform and the promoter doesn't want to pay for us to sing. Olumala gamba Lydia teyazze teyakoze ki? Naye nga munda bawendi wali obudde. Kati simanyi nkole ntya? Ate nga babasasuza ssente zammwe si bwe kiri naye lwaki bapromota bakola ekintu ekyo lwaki olanga omuyimbi gw'otasobole tuva mbalala kuyimba tuzze wano tuvuza ekiro lwabafaani bange kuba mbagalanye era mba respectinga nambye sigenda beera mu mmotoka mugambe nti sazze mundabeko nti nkoze ki kuba mbagala nnyo Lena bayimbira oluyimba lumu kuba mbagala nnyo ngende simanyi kyakola kubanga tebatusasudde promoter wamwe takoze eki yes nambye kanzike sikikolangako kino naye banyiiza maani banyiiza ate olumala nga bagamba abayimbi tebayimba ate nga tebatusasudde. It's so bad. Don't do this again to any other artist. Basasule nyimbe. Musasule sente zammwe. Bambalala kuyimba watipol tukoye tugambye katugende ayika somuntu alanko kuyimba na Samu oluzungu. Sigala mu luzaalirwana. Oluzungu awo okuyomba kuba kukendedde. It's so bad. Sigala mu luzaalirwana. But I'm also blaming it on artists somehow. Okukwata show olwokuba alimba promoter omunagira nti ajja kuba Ishaka tuyimbe. Tipo lyadawerekerako. Yadawerekerako. Awo toba omunye mafuta gali awo. Eyo sanga badi ba mukwano. Yes. I think omuyimbi omulimu gwe kuyimba. Okulika nga manya agayimba takakola ki? Tagalina. Naye ndowooza nti kakati advance teams z'abayimbi zongera okukola. Kati at least Jasmine kubasatu batambula nabo muyani badde yavuze dda n'agenda Ishaka. Oba ontegeera n'omuwa ssente z'omuyimbi n'agamba omuyimbi jangu. Oba okitegeera. Kubanga kati mu bifo ebimu oli asobola okuwendulira n'abantu n'agamba oli aganya okuyimba agenda bakube emmotoka yo. Bapromota bakikola n'akuleka n'ojja
n'alaga abantu nti kati oganye buganye okukola ki okuyimba basobola okukuba n'emmotoka yo kati kino kiri either way oli asobola okuwendulira abantu n'agamu yayagala okutta show yammwe abantu bamenyera ddala obutebe kati kirina risk side emu omuyimbi okujja ku stage ogamba nti tebansasudde kati kyeva yeetaga advance team esobola okujja n'agamba omuyimbi mwala ku stage sami kati ssaawa 4 nti kale agenda kubeerawo oli n'akuba n'essimu naga kunya ngenda beera ku stage n'okwata sente z'omuyimbi n'ozimuwa omuyimbi n'akola ki n'ajja ye n'ayimba omuyimbi yeetaaga okujja nga ajja ku kifo kuyimba kutambula kugenda munnange ku weekend wabulidde ku soko mpodiyo